Olwombalomukwa ze Dr. Kebbi baligayankana balamaga olwombalomukwana lw'okutwisiddwako n'abakyala Nansubuga Betty wamma n'abakyala Nansubuga Betty weebali nnyo ate weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya balungi mirimu ndikoma kulya n'enkolyowa omwoyo wangaala buvule obutwa buwogoka embuyaga deka erinnya lyo libeere nga limanyibwa ensi yonna nti gwa eyabeera omusaale mu bintu ebiyigiriza abantu. Naawe ayagala okubeera ng'otuyambako oyinza okuyita ku nnamba yange gy'olengera. Mu luwombo lw'omukwano leero njagala mbuuze omukwano omutuufu kye ki? Bangi bakinnyonnyola mu ngeri yaabwe naye olw'okuba ebyo bye nagunjukira okubeera nga nnyinyonnyola era wendi okubasomesa akawonvu n'akagga ayina amatu awulire ate abiteeke mu nkola ayina amatu yeeyongere okuyiga bwe ndivaawo mulikomba endagala. Omukwano si kubeera n'omulenzi omulungi ennyo era omukwano si kubeera n'omuwala asinga obulungi. Omukwano si kubeera n'omuntu omutuufu 100 ku kinnaakyo. Lwaki? Omuntu omutuufu ku nsi ya Mukama ayinza obutabaawo. Omukwano si kubeera n'omuntu omugagga. Lwaki? Okubeera ne ssente ennyingi tekitegeeza nti omuntu oyo era alina omukwano omungi, era tekitegeeza nti omuntu oyo alina omukwano omuggumivu. Lwaki? Ssente teyinza kugula mukwano. Nkiddamu, ssente teyinza kugula mukwano. Mukwano kwe kulaba nti ofuna omuntu oyo akufaako mu buli mbeera yonna yonna. Kwe kufuna omuntu asobola okuyimirira n'agamba nti nze nsobola okubeerawo naawe. Omuntu oyo era ng'asobola okukutegeera era omuntu oyo ng'akwenyumirizaamu olw'okubeera ng'akulina. Omuntu oyo ng'akwagala embeera yonna gy'olimu. Omukwano kwe kufuna omuntu ow'amazima gy'oli, omuntu akutegeera, omuntu asobola okuwambaatira mu mbeera yonna, omuntu amanyi okolongamya, omuntu ayinza okukkiriza obunafu bwo bwonna bw'olina. Era mu mukwano kwe kubeera n'omuntu ayinza okugumira byonna ebizibu bye musanga n'abanga tasobodde kukwabulira. Abantu abafaanana bwe batyo ekituufu kiri nti bazibu okufuna mu nnaku zino. Bw'oba ng'olina gw'olina mukuume bulungi, wambaatire era mukwate n'obwegendereza era mukakkamu era obeere omwerufu gy'ali. Mwagale n'omutima gwo gwonna, ezaako okumuwa ekyo kyonna ekijja mu busobozi bwo. Omuntu oyo tomulumya, omuntu oyo tomutulugunya, omuntu oyo tomwabulira. Era bw'okeera enkya n'oyawulira omuntu oyo n'ova mu bulamu bwe, abantu abo si bangu okufuna. Abakyala mujjukire nti oteekateeka kunoba naye eri abeegwanyiza obufumbo bwo. Akaama k'abafumbo leero bw'oba oyagala okulaba ku mukwano omuggumivu, sooka owangule ebizibu by'olaba ng'eby'amaanyi mu bufumbo bwo, naddala ku mwagalwawo. Nkiddamu, bw'oba oyagala okulaba ku mukwano omuggumivu, sooka owangule ebizibu by'olaba ng'eby'amaanyi mu bufumbo bwo, naddala ku mukwano gwo oba ku mwagalwawo. Nkiddamu, teri mupiira guwangulwa nga teguzanyiddwa mu kisaawe, oba oyagala oba toyagala. Kisaawe ge maka, gwe mukwano gwe mubeeramu ababiri. Njagala tumanye
ebiwanguzisa omukwano n'obuwangaazi biri mu senga ne kojja bw'olirira. Era ebintu ebisinga byonna nabisa mu audio oyo. Abamwagala ojja mu kasanduuke kange owaayo akisente katono nnyo n'obeera ng'omufuna. Audio senga ne kojja bw'olirira alimu ebintu biyitirivu. Omwana omuwala yenna ogwanidde okubeera ne audio oyo. Yeka yayinza okuwa essanyu n'omwagalwawo, yeka yayinza okulaga abakuuzi abayaaye, neera yayinza okulaga bw'oteeka okuyisaamu munno okulaba nti akwagala. Abaagala audio enkuza y'abaana era naye alimu n'empisa z'obuntu bulamu. Bw'oba ng'oyagala bukulembeze, bw'oba ng'oyagala viiri ow'enjawulo, jangu omufune. Gala oyiro w'enviiri muduumuusa era bakwefaako nakyo Uganda tukugamba oyiro oyo tumuyina mu mwezi gumu oba okwata paafu ng'enviiri mpitirivu, oyagala zibeere nzirugavu tibitibi, oyina omwana alina obuviiri bwasenyuuka, mulimu situka, oliko nakyo oba straight, beera ng'omwefunira. 773 27 61 27 okunkubirako n'obeera ng'omanya ebisingawo. Awangaale.